Kambabulireyo kasitole nga mwenna mukamanyi naye nga mwebuuza lwaki siina kye nali njogedde. Abasinga obungi abalina smartphone abali ku social media emyezi egiyisaawo 2-3 obadde olaba nga bateekako ebizimbe byange ne bakulaga eyo wooteri ya Bugingo, ne bakulaga agamaka ga Susan Makula ne Bugingo nga sebo bakozeyo animation bataddeyo ekizimbe olaba kitambula ne bakulambuza wabweru w'ekikomera ne bakulagako eno wabweru nga bataddeyo ekipande ekinene Susan Makula Bugingo's residence nga bakulaga ebimu biri mu Uganda ebirala bagamba tebiri mu Uganda. Olunaku lw'ensooka okubiraba nali nnyiize bubinyera nali ngenda kujja wano ntandike nange okuzaayo anti omumanyi kubira Mukama engalo ez'amaanyi naye Omwoyo Omutukuvu n'ambaka mangu nnyo lwe nali ngenda okujja nzizeeyo. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba nti nkutaddeko amafuta omulabe takyasobola kugamba nti oli muntaana, omulabe takyasobola kugamba nti oli mwavu, omulabe takyasobola kugamba nti ensi ekulemye, omulabe asobola kwogera kintu eki. Oyina amaka egindi, oyina wooteri egindi, ozimba apartment egindi, ozimba ekintu egindi. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba nti gwe kati saba busabi Katonda abeeko kyakola ku ebyo. Naye nange nali resistant ebitayingirangako mu mutima gwange. Sitaani yalaba Katonda abintegekedde ng'atandise okuba nga takyasobola kunkolimira, asobola kumbulesinga. N'omulabe wange akimanyi nti bw'oyogera ku bagagga 10 mu Kampala nga basumba oba n'abagagga ndokusinga basumba n'otoogera ku Bugingo yo lisiti ebeera nfu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Nyumyamu n'emu n'omubuulire mubuuze kituufu si kituufu naye nga bakijjawa. Bw'oyogera ku bagagga 10 abasumba mu Uganda tuli mu 12,000 abasumba mu Uganda abalina calling nga bayitibwa ba pastor mu Uganda tuli emitwalo wakati we 12 ne 15 kubanga tusumba abantu obukadde 6. Tusumba abantu obukadde 6 tunegeje tubagabana waliwo asumbako 12, waliwo asumbako 3, waliwo asumbako 8, waliwo ayina ekkanisa y'abantu 3, ate waliwo ayina ekkanisa ng'ateweza na 3 n'essebo ng'atambula avimba naye era pasita. So kati naye taata ku basumba abo emitwalo 15 londako abasumba 10 ku basumba 10. Bw'oyogera ng'oyogera ku basumba abagagga 10 lisiti neetabaamu linnya lyange nga Bugingo taliimu. Baliwo abakkiriza nti lisiti ebeera nfu. Kati munsabire sente zijje, mazima ga Katonda munsabire sente zijje kubanga nze ate mu birowoozo ebyange ne mu kyendabako kye nnina ndowooza ne mu basumba 1000 abalina sente ziriimu. Anti kyegamba nti kubanga oluusi weetoololwa emitawaana, weetoololwa ebikusoomooza, amatuugo ne gabeera nga gawulira bintu bibi byokka, ebirungi bye bitandika obigaana. Tuli ffenna ebirungi bye bitandika obigaana. Nga bwe nali ngenda okuvaayo ntandika okusasambuka nabo, oyinza otya okunsibako ekizimbe n'okiteeka ne ku social media kitambula kiriko Bugingo's residence, nonsibako wooteri mwabalaba nga bakola ebigundi awo ne bagamba oli ng'ayitawo n'agamba Bugingo ali eyo akyababba bubbi sente za Pentagon zonna era agenda kubabala bawuuna azimba ekizimbe ng'omuntu ayita ku street mu America, ekizimbe bakisitudde mu America, omulala kiri South Africa n'agamba ndi eyo ndi mu kuzimba eyo, mbeera wano musajja wa Katonda. Kizibu okundaba ku kisaawe Entebbe. Kakati nyina amaanyi kyagaaga sinzira eno n'enzimba ebizimbe ensi yonna. Nali ngenda kuvaayo Nnyombe bubi nnyo kubanga
amaaso gange tegabirabangako n'amatu gange tegabiwulirangako ne mu mutima gwange nga bikonkona naye nga siggulawo kubanga nyina bye namanyira okuwulira. Singa baali bakoze nga banvumye awo nandisanyuse. Otuuka ekiseera nga wamanyira ebivumo naye nga si byoyagala. Yes, otuuka ekiseera nga toyagala muntu akugamba kigambo kirungi naye nga ate Mukama akukyusiriza obulamu. Naye ng'ekituufu kiri nti ebigambo ebirungi by'otowulirangako Katonda byategese by'ogenda okuwulira.